oluvannyuma lw'ekiseera nga gavumenti egenda eyongezayo okulonda kw'abasentebe b'ebyalo wano mu ggwanga oluvannyuma lw'ekisanja ky'abaana okuggwako omwaka ogwa 2024 omwezi oguwedde gavumenti yavaayo n'eraga ng'ensimbi ezitegeka okulonda kw'abano bwe yali ezifunye era nga kuno kwalagibwa nga bwe kwali okw'okubaawo wakati w'omwezi guno n'ogujja. Gavumenti mu mbeera eno ebadde teraga nga lunaku lutuufu olw'okulonderako abakulembeze b'ebyalo bano. Kati olwaleero mu lutwalo lwa Palamenti omubaka owa Kiboga East Kefa Kiwanuka atadde minisitule ya gavumenti z'ebitundu ku nninga ennyonnyole weetuuse ku by'okutegeka akalulu ka LC. Whether the money has now been released, can you also have confirmation that we are still running with the timetable mentioned of March and April? Better still, can we have confirmation of the exact dates when these elections are being held? And also finally, Minisita omubeezi wa gavumenti z'ebitundu mu kwanukula ategeezezza nti kuno kwa kubaawo omwezi ogwokutaano omwaka guno nga tegunnaggwako ekintu ekitamatizza ababaka ne bamusaba ayogere ennaku z'omwezi. But the elections of the LC1s and 2s are not only LC1s and 2s, but also the women councils were properly scheduled and okayed by SEC, which you chaired, Right Honorable Speaker, when the Minister of Local Government presented. And this information has reached all the districts, and there is no doubt that we shall vote by end of April. Yes, excuse me, the dates have been confirmed, and if you give me 10 minutes, can we have specific dates? Yes, when the election in the next 10 minutes I can get. I've already sent a message. Ababaka bwe batyo bakalambidde nga bwe bagamba nti baagala minisitule eno ey'abakozi ba gavumenti eyogera olunaku lwennyini bannayuganda kwe bagenda okulondera abakulembeze baabwe ab'ebyalo. Naye twebuuza gavumenti ddala eyagaliza bannansi okubanga bafuna abakulembeze baabwe abasookebwako. W'otunuulira Uganda obukulembeze obubeerawo, MP oyinza okutwala ebbanga tomulaba, President oyinza okutwala ebbanga tomulabye, ne Minister naye gwe bayita LC1 chairperson ye muntu asookerwako mu buli kimu. N'olwekyo kyekiseera era tukyayagala Ministry ya Local Government etubuulire buziba lwaki LC1 LC2 chairpersons tebaweebwa kitiibwa. Tutuuse ddi wano nga administrative units zo buli kaseera ze zirowoozebwako nti ssente teziriwo bulungi nti ate dates tezinnamanyi. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggwira lino ku KTV Amalindi.